Salam TV. Wabulidde ddala yonna mukwano gwange gy'oli gy'osinzira okulabika nti otulaba ku Salam TV nate nkomyewo butesaganga mpisi ya sempa wakati mu kwongera okulabika nti mukwano gwange kwanirizaako mulundi mulala nate Allah ekitiibwa gw'abayongedde okulabika nti mukwano gwange atuwadde ekirimuso kifuna okuva eno gyendi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiibye otyo mulungi atulaba ku Salam TV. Weekend yo yatambudde etya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, simanyi bwe watambuddeawo okubabadde mu mikolo jambaga, mikolo gya kwanjula, mikolo gya dduwa ez'enjawulo, ate abeera mu ngeri emu abalala babadde mu kuziika, so abalala babeera mu ssanyu, abalala ne babeera mu nnaku. Bw'atyo byateekateeka nannyini nsi eno Allah ekitiibwa nti abalala babakaaba, abalala nga basanyuka nti omuntu Allah ekitiibwa bamujjulira okuva mu bulamu buno obw'ensi, ate ne babawo ka bebi kebongera okulabika nti mukwano gwange bazaala. That is life. Obulamu bwe butegekedde okulabika nti butambula. Yenze Ssonko Musa akwaniza ku programu ag'omunda wonna wuli awosinzira okulabika nti mukwano gwange otulaba tekigana kulabika nti otemyako munno. Yes, omagaye nti programu ag'omunda nate kuva ku Monday paka ku lunaku lubeera lwakuna tubeera buterevu bulambalamba mu nsonga kwongera kulabika nti gy'otasobola kutuuka mukwano gwange tutuukayo ku lwa ttiimu ennene tuteekateeka programu eno nga tugiteekateeka tulina ggwe mu birowoozo. Kitegedde bamuyita mukwano gwa muyita Hakim waliiri ku Super FM kyemmanyi nti mukwano gwange mumaze okulabika nti muteredde okatikiriza twongere okuba nga tubambagga obugumiikiriza busaagala buwanvu nnyo twagala tugende mu kyafa ky'olunaku olwaleero tutegeere emyaka giweze 56 olunaku olwaleero zalinga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 1967 tuyingidde ekyombo kya Buwarabu okwongera okulabika nti mukwano gwange tutunulidde ekyondo kya Buwarabu kino mukwano gwange kitutunulidde olunaku olwaleero ennaku 6 the 6 days war. Munange abasajja bamanyiddwa nga Abayisirayiri batandika okulabika nti enteekateeka zikolebwa wakati mu kwongera okulabika nti balyebuula naddala amawanga ag'abasiraamu agaali gatereddaawo. Trench egyolaba mukwano gwange gye basimba batera giyita andaki wakati mu kwongera okulabika nti eyambako abalwanyi wakati mu kwongera okulabika nti beekweka ebikompola ebiyinza okulabika nti mukwano gwange byebalya. Olunaku luno olwaleero munnanga obulumbaganyo obw'ennaku 6 oba olutalo olw'ennaku 6 olwasobola okulabika nti lutandika olunaku luno olwaleero. Isirayiri yatandika okulabika nti mukwano gwange ekola obulumbaganyo ku ggwanga ya Egypt yabawuliramu abasajja bamanyiddwa nga Abayisirayiri akwoteka n'eggwanga erya Syria, Jordan, amawanga agali awo gonna nga Isirayiri efuuse mukwano gwange ekizibu ery'amawanga g'Abawarabu mu biseera ebyo. 1967 luyingira mu byafaayo emmundu eyongera okulabika nti mukwano gwange etokota olwo amawanga g'Abawarabu mu biseera ebyo nga tegalina bulungi mbavu esobola okulabika nti mukwano gwange etwalaganya entatinda abasajja bamanyiddwa nga Abayisirayiri. Jjukira nti Isirayiri mu biseera bimaze okulabika nti efunye obwetwaze efunye ewantu awo naye nga weeri watono neegezaako okulabika nti enyigiriza amawanga g'abasiraamu gano olw'ensonga gaali tegalina ddoboozi nga n'omukago gwabwe tegusobola okulabika nti mukwano gwange gubayamba. Mu biseera ebyo entambi ezo mukwano gwange nga bw'oziraba emmundu yayongera okulabika nti mukwano gwange etokotera ddala era Isirayiri yagezaako okulabika nga etwalira ddala era ogenda okukkakana n'ekiba kiito mu kitundu ekya Gaza Strip nebaako kyeyongera okulabika nti eryebula mu kitundu gamba nga Sinai Peninsula wonna ogwanga lya Isirayiri nesobola okulabika nti mukwano gwange nawo eryebulira ddala. Ogenda okukkakana egenze mu kitundu ekyamanyiddwa nga Golan Heights. Mu kitundu ekya Golan Heights wano nno essaawa eno ne gye buli kati eggwanga erya Syria ewa Bashar al-Assad mutabani w'omugenzi Feza Assad ne gye buli kati agamba nti ekyo ekitundu kyaffe wabula Isirayiri yayongera okulabika nti mukwano gwange ekiryebula ng'egamba nti ekyo naffe ekitundu kyaffe. Olwo nno ogenda okukkakana mu buvanjuba bwa Jerusalem sekita eriko abasiraamu munnanga omusajja amanyiddwa ng'Omuyisirayiri yayongera okulabika nti alumba era ogenda okukkakana n'erye buli ddala nga bw'olabaawo bw'otunulira maapu eyo gy'olaba mukwano gwange tukulaga waliwo arrows obwo bwali bukulaga abasajja engeri gye bwayongera okulabika nti mukwano gwange balyebula nti mu kitundu ekya buvanjuba wa Jerusalem wali omuzikiti ogumanyiddwa nga Masjid al-Aqsa ojja kutandika okulabika nti mukwano gwange ojjukira bulungi nnyo nti embeera yonna yayongera okulabika nti etambula Isirayiri ng'erumbye amawanga nga gonna gasirisa ogenda okukkakana
owulira settlement sekati ezongera okulabika nga zizimbibwa. Isirayiri kino yekitandika lunaku lwa leero okulabika nti mukwano gwange ekubira ddala lugenda okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa June omwezi ogw'omukaaga 1967 olwayise ennaku mukaaga zokka. Jjukira leero ng'ennaku z'omwezi mukaaga ennaku z'omwezi 5 baakubira ddala ennaku mukaaga paka ng'ennaku z'omwezi 11 ogenda okwokakkana nga Isirayiri eddabolinze ku kitundu we yali n'eddabolinga n'ekubira ddala era ogenda okwokakkana nga mukwano gwange kati efunye ekitundu ekinene okusinga ekitundu kye yafuna ng'efuna obwetwaze. Nti Isirayiri gy'olaba ekitundu kye yafuna ng'etandise okutuukaawo si kye ekitundu kyerina kati, eyongedde kulabika nti yalyebuula olw'amaanyi ge yateekawo ag'ennaku omukaaga n'eryebula n'ebba ebitundu by'amawanga g'Abasiraamu. Gamba mu kitundu ekimanyiddwa nga mu buvanjuba bwa Jerusalem. Esaawa eno gy'olaba nti kati capital city ya Isirayiri eyitibwa Tel Aviv, naye ku mulembe gwa Donald Trump baagikyusa baga nti efuuke Jerusalem. Naye nga Jerusalem kyekyali kisuubira okubeera ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Palestine mu luwannanda lw'e Gaza. Isirayiri esaawa eno kati mukwano gwange yafunzaawo eri mu kuzimba settlements ezisobola okujja mu bannansi b'eggwanga erya Isirayiri abasobera ddala mu mitwalo nga 20. Naye kino kyatandika mu lunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 1967 leero ligiweze emyaka 56 bwerityo mukwano gwange bwe lwali. Y'ensonga lwaki njagadde mukwano gwange tutandikire munda mu ggwanga lino erya Isirayiri byonna oyongera okulabika nti mukwano gwange bitegeera. Olutalo lwali lw'ennaku 6 naye mukwano gwange lwali lutalo nti UN Security Council United Nations ekibiina kitongole ky'amawanga amagatte oba ekibiina ky'amawanga amagatte kyagenda okuvaayo kigambe nti ceasefire mu ennimi z'okulwanagana nga Isirayiri eryebudde eddabo linzeemu ddabo n'ekitundu kye yali eri kugamba ng'eri wagazi n'okusinga nga bwe yafunira obwetwaze. Byaliwo ng'ennaku z'omwezi zaali 5 omwezi ogw'omukaaga 1967 bwerityo mukwano gwange bwe waali. Okkirize nkugyeyo eyo tugende munda mu ggwanga erya Sudan. Twetaaga kubanga mukwano gwange tutegeera embeera eyongedde okulabika nti eyonoonese mu ggwanga erya Sudan. Mukwano gwange tebennaggwa amuli getongera okubanga tufuna ku kusinziira agwongera okulabika nti gajja nga ga munda gategeeza nti kakati mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum bwe wabanga ddala kituufu beetaaga enteeseganya okwongera okulabika nti mukwano gwange zigenda mu maaso. Amagye gateekeddwa okulabika nti gava mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum. Enteeseganya zonna nga zinaayongera okulabika nti mukwano gwange zinabeera mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum okulwanagana okugenda mu maaso. Bombiriri bano okuva eri amagye agawagira General Hamdan Dagalo ne General Abdel Fattah al-Burhan bateekeddwa okulabika nti bafuluma mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum olwo nno enteeseganya zisobole okulabika nga zigenda mu maaso. Welituukedde olunaku luno olwaliro mukwano gwange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokuna paka kati bongera kulabika nti beetwala ntatinda wakati bw'awajjena ababiri. Buli omu alina amagye agongera okulabika nti gamukkiririzaamu kati buli omu ayongedde okulabika nti mukwano gwange atwalagana mu nnye entatinda. Wabula getongera okubanga tufuna omu kwabo Deputy Head of Sudanese Ruling Council Malik Agal avuddeyo okwongera okulabika nga ategeeza agamba nti ayimiriddewo azze okuyimirirawo okusobola okulabika nti awabaawo enteeseganya. Ono amanyiddwa nga Malik Agal ono y'omu ku basajja abongera okulabika nti mukwano gwange bamyuka naddala musajja mukulu amanyiddwa nga General Abdel Fattah al-Burhan oyo gw'olaba. Avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti wekinaabeera nga enteekateeka zikoleddwa okuleetawo kye tuyita ceasefire kubanga bano bajjeno ababiri abamanyi. General Hamdan Dagalo amumanyi kwoteeka ne General Abdel Fattah al-Burhan. Agamba ffe kennyini tusobola okulabika nga tutuula tusobola okulabika nga n'ensonga tetuzitutte mu ggwanga lya Saudi Arabia wano wennyini ewaffe mu kibuga Khartoum tusobola okugonjoola ensonga ezaffe okulabika nti ddala kituufu tujjawo obumulumulu n'okuttiŋŋana kw'abantu okwongera okulabika nti mukwano gwange kuyitiridde mu ggwanga lino erya Sudan. Malik agamba nti bwe tunaaba nga twetaaga ceasefire okulwanagana kuteekeddwa okubanga kwamuka mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum tusobole okulabika nti mukwano gwange tutuula. Bwe tunaatuula olwo nno tujja kwogerezeganya tulabe bajjano abana ababiri buli omu okutandika okulabika nga tutunuulidde. Rapid Support Force eyongera okulabika nti ekulira musajja mukulu amanyiddwa nga Hamdan Dagalo tusobola okulabika nga tutula negotiations zibeerewo ez'ekibuga Jidda zisobola okubeerayo naye ne wano ewaffe waka tusobola okutuula. Agal agamba nti
okwogerezeganya kw'abaana ababiri n'okuyimiriza okulwanagana kijja kwongera okulabika nga kiyamba wakati mu kutuula ebyasoba byonna tusobole okuleka nga tubitunuulira. Sudanese military leader General Abdel Fattah al-Burhan ajja buvuddeko yeyongera okulabika nti appointinga ono oba aliplacinga musajja mukulu Hamdan Dagalo ye yali amumyuka General Abdel Fattah al-Burhan. Ono bafuna obutakkaanya n'akyusa n'agamba nti Malik Agal yateekeddwa okulabika nti adda mu kifo ky'ono. Kakati bano ababiri baali bakwataganye kokko mukwano gwange. Kakati enteekateeka zonna zongera okulabika nga zijja kwe kwongera okulabika nti batema empenda okulabika nti okukkaanya kusobola okulabika nti kujja. Ag'omunda getongera okuba nga tufuna eggwanga erya Kenya lyabadde lisabye lifuuke abatabaganya artist naddala nti olw'okuba Kenya eriraanye eggwanga lino erya Sudaani Kenya bagigobye bagambye nti nedda Kenya naawe olina emirobolo kuffe ababiri olina gw'oyongera okulabika nti mukwano gwange olinayo osula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana tetusobola kulabika nga tukukkiriza Kenya osobola okulabika nti ojja otuule mu nsonga zaffe. So Kenya ebadde esobodde okulabika nti egamba nti abange mujje tusobole okulabika nga tutuula nze nsobola okubeera omutabaganya wammwe wakati wa General Abdel Fattah al-Burhan ne General Hamdan Dagalo. Kati Kenya bajigobenaga nti Kenya tusobola okulabika nga twekulira ku nsonga zaffe. Kakati nno amaliyo getongera okubanga tufuna mu lutalo olugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Sudan mu kibuga Khartoum abamu ku abo abawungedde okulabika nti mukwano gwange babaliridde ensonga zino bagamba eyaliko finance minister w'ebyensimbi Ibrahim al-Badawi avuddeyo naye okulabika nga ategeeza nga agamba nti mu weeks ezongedde okulabika nga zitambudde eggwanga lino erya Sudan ebintu byongedde okulabika nga bidobonkanye. Sudan okusobola okulabika nti kati esobola okuyimirirawo yeetaaga dollars za America $3.4 billion okusobola okulabika nti Sudan esobola kati okuyimirirawo. Ekitali ekyo ebintu byongedde okulabika nti mukwano gwange bikaaye. Embeera eyongera okulabika nti etaaguuka enkya n'eggulo abamu ku bannansi b'eggwanga erya Sudan n'embeera okusobola okulabika nti ebeerawo beetaaga $3.4 billion okusobola okulabika nti embeera esobola okulabika nti artist etambulako yadde enteekateeka nga bazongera okulabika nti mukwano gwange zikolebwa okulabika nti wabeerawo kye tuyita ceasefire naye kikyaganya okulabika nti kiyimira buli omu ayongera okulabika nti mukwano gwange eryanyi limuwala. Kati nno Sudaani ebintu byongedde okulabika nti bwe bityo bitambula erigwe mulungi atulaba ku Salamu TV nti okuva edda Sudaani ensimbi teziraba. Sudaani ebintu byongedde okulabika nga tebitambula bulungi even ne ku mulembe gwa Umar el-Bashir myaka 30 gyafugira eggwanga lino erya Sudaani okuva 1989 paka gy'oli abalamu 2019 nga abaana bamugambye nti kyofuzzeko kimala Sudaani ebadde era nga bw'ogituuka mu si yetu Sudaani yeeyagaza. Jeno omulaba sebo abeerayo mu battlefield oyo gwe bayita General Abdel Fattah al-Burhan gy'ali mu battlefield agezaako kukakasa abaana nti essasi nkyalitegeera ddala bulungi n'oyo gw'olaba ataddeko katope ogw'olaba naye sebo tagooka. So Sudaani embeera bwetu bweri erigwe mulungi atulaba wano ku Salamu TV tulindira tulabe ddala kituufu bana asobola okulabika nti beekolera ku nsonga zaabwe oba nedda ekintu kyongedde okulabika nga kikaye. Sudaani yandibanga eyerokedde ng'okulaba eggwanga erya Libya ebintu ebyongera okulabika nti tebitambula bulungi. Okkiriza nkujja mu ggwanga erya Sudan ate era olulimi lwange lwekonye ku ggwanga erya Libya ew'omugenzi Kano Mamale Gaddafi. Kkiriza tuyingire munda mu ggwanga erya Libya agaali amata. Bakutegeeza abaali bamanyi Libya mu biseera bya Kano Mamale Gaddafi Libya gaali mata. Okumanya gaali mata nti n'amawanga gasemazenga wa Africa gakiiba ne gagenda munda mu ggwanga erya Libya okukaddasa abakulembeze b'amawanga ga Africa bagendanga mu ggwanga erya Libya okukaddasa mu kibuga ekimanyiddwa nga Tripoli ew'omugenzi Kano Mamale Gaddafi. Mu ggwanga erya Libya amaliro getongera okubanga tufuna Libya egobye bannansi b'eggwanga erya Egypt abawerera ddala 10,000 bano nno nga babadde mukwano gwange bali mu nteekateeka eva mu ggwanga erya Libya basobole okugenda ku mawanga ga lukalu lwa Bulaaya naddala ogenda mu ggwanga erya Italy bagenda okukuba ebyeyo. Kakati ne bagobye babadde bawera ddala 10,000 bano badde bagezaako okulabika nti babakukusa mu ngeri okulabika nti mukwano gwange embeera si nnungi. Abantu abo boolaba bali ku lyato mukwano gwange nkya n'eggulo embeera eyongera okulabika nga tetambula bulungi. Kakati no kukusinziira ku security ebikwatagana ku byokwerinda bagenza okukizula nga waliwo abantu abamu ababatadde mu kugamba nga babakukusa abawera ddala 10,000 namba. Kakati no munnange gavumenti y'eggwanga erya Libya eri mu biseera ebyo eyongedde okulabika nga etegeeza nti
tetusobola kulabika nga tukkiriza abantu bano okulabika nti bali wano mu bumenyi bw'amateeka bafuluma nga bayita mu ggwanga erya Libya mu bumenyi bw'amateeka nabo kiro bateekeddwa okulabika nti mukwano gwange bakomezebwawo okwabwe munda mu ggwanga erya Egypt. Nkugambye 14,000 mukwano gwange namba. Libya yeyongera okulabika nti mukwano gwange etaaguuka. Libya kati yafuukanga loot y'amawanga abantu abafunye mu mawanga gabwe butakkanya bagamba basomye ABCD kati abasinga obungi bafuluma ne bajja ku mugwanga erya Libya olwo ne baba mu ggwanga erya Libya ne bakiba ne bagenda mu mawanga aga lukalu lwa Bulaaya. Kati Libya egambye nti ebitongole ebivunanyizibwa kukukusa abantu kakati n'obudde bwongedde okubanga bubakeeredde abo abalala 14,000 Libya egambye nti basobola okulabika nti badde okwabwe ebagobye mukwano gwange. Ebagobye abadde bongera okulabika nti mukwano gwange babundabunda bali mu ggwanga lya Libya ebagambye nti abasobola okulabika nti bafuluma babadde 14,000 bannansi ba ggwanga lya Egypt kibuga kimanyiddwa nga Cairo. Libya bweto mukwano gwange bebagobye. Libya nejje buli kati emyaka gyongedde okulabika nga gitambudde nga Libya teddanga mu nteeko olw'ebintu bitatambula bulungi. Katikiriza njagala kuwummuzaamu era gwe mulungi atulaba ku Salamu TV ate nno oluvannyuma nzije mu kitundu kyaffe ekyokubiri kyotasaanidde okulabika nti mukwano gwange osoba kubanga nakyo nkiteeseteese nina gwe mbirowoozo. Awo semazengawo Africa bwatu bwabadde kati twetaaga kulabika nga ngenda kutwalako ku muddwaniro. Gavumenti y'eggwanga era Russia evudde n'ekakasa ne tegenda kuddamu kola nnumba zisinziggu mu kibuga ekimanyiddwa nga Kyiv egenda kusiriikirizaamuko. Eggwanga erya Ukraine bandibanga kakati mukwano gwange okulindirira ebbanga eddene kwe badde batusuubiza ekiyitibwa counter offensive bandibanga batandise okukikola wabula we batuukiddde okukikola emizinga egimu gye bakube mu ggwanga erya Russia tegituuse omurussia ebimu abyokyeza abiyisizaamu olwokyo kati bingi tugenda kubanga tubitegeera. Russia etandise okwegezesaamu kino okwegezesaamu kukankanyisiza omusajja omu Japan omu America n'omu South Korea kitegeeza kikino n'olunaku olwaleero ngenda kubanga nkuleetera ensolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe yatambuliranga. Ensolo eyo yabyafaayo njikuleetedde mu katundu kaffe akamanya bino tutaataganya remote bingi byogenda okusibwa kanzije. Junko. Yo. What you go? Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the Parish Development Model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Junko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The Parish Development Model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Kyangweno naawe olowooza ababbi b'oku street be banzibye saabo kankubulire natikka ebintu byange okuva China ne bangamba neetaaga tiini namba nze nga sigirina neentuma omuntu omulala abindeetere kati ngenze mu URA baŋŋambye ebintu byange tebiri mu manya gange era si byange musayina tiini namba nze kalina bya tiini namba sibitegeera nfudde obusete neewola bwewole ye tiini namba byebiki bannange sente zange identification number oba giyite namba musuubuzi zewanisa miwala asasulira emisolo kati ebinze njifuna ntya bambikola ntya ebintu babigonza olina ndagamuntu njirina ogenda bugenzi ku website ya URA www.ura.go.ug awo nolondako e-services then nogenda ku team registration awo nooteramu ne namba yo
n'omwaka gwe wazaalibwamu amannya go gajja kwereeta automatically. Awo n'ojjuzaamu n'ebirala bitono nnyo ebyetaagisibwa ng'ennamba y'essimu yo, email address yo ne gy'obeera, era nga bino osobola obbisanga emabega wandaga muntu yo. Then n'osubmitinga nga kamesagi kajja direct ku ssimu yo mu ddakiika ntono nnyo nga sina bannange bintu bikolera ddala bannange obugayaavu kibi omanyiti obugayaavu bukuza muti bannange weebale Dangote bannange omponyeza omanye ebintu byange bingi byowonyeza okubbibwa nzizeyo mu URA mbalage nti njirina. okubeera ne tini namba kikuyamba mu bintu bingi nnyo okugeza mu kusuubula n'okusuubuza eby'ebyamaguzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda, okuddizibwa ensimbi okuva ku misolo gy'ozosasula, okufuna looni mu banka ez'enjawulo, okufuna layisinsi okuva mu government agencies zonna, okuwandiisa emmotoka yo n'okugula oba okutunda ettaka. URA tukulaakulanyizibwa mu Uganda. Stanbic Uganda Holdings Limited informs its stakeholders that the annual general meeting will take place on Friday, 2nd June 2023, starting at 11 a.m., both physically and online. Registration for attendance closes at 5 p.m. on Thursday, 1st June. To register for the AGM, dial *284 *833# and follow the prompts, or email sulagm@image.co.ke. Shareholders can appoint a proxy to attend and vote on their behalf by filling in a proxy form available on www.stanbic.co.ug. For support during registration, call 0762 260 804 or 0758 336 660 or email sulagm@image.co.ke. Shareholders who have not received past declared dividends are requested to email shareholder@kanrigroup.co.ug or call 0757 072 773. Musanvu ku 10 kuffe tufiiriddwa ensimbi nnyingi abafeereze batubbyeko, so nga twandizikozesezza okusasula ez'obupangisa, okwongera mu bizinesi, okusasula fees n'ebirala. Beera steady ng'okuuma ebibyo era beera bulindaala ng'okozesa enkola y'okusasulira ku mitimbagano. Ennamba ye ya ppini gikuume bulungi era togigaba. Kwata ennamba za kampuni y'amasimu entongole zokka. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Equity Bank, MTN Uganda, United Media, Stanbic Bank, MTN Momo, and Uganda Bankers Association. Hey, wanna race? Yongera n'eddembe weefunire MTN Freedom Bundles ezitaliiko kkomo. Nyiga star *2 oba kozesa My MTN app ofune bando bweziti endala. Awamu tewali kitulema. Eno ye Salam TV.
webalire ddala kukkiriza kuba nti tuli ffenna ku Salamu TV wonna wooli wosinzira okulabika nti mukwano gwange otulaba oli mulabi bulungi era kyemmanyi nti mukwano gwange kati oyongedde okulabika nti oteredde bubya ate tongera okulabika nti mukwano gwange tutolontokani mu kitundu kino akadakika nina ntono ate nga byennina wano bye bingi kati kkiriza sobola okulabika nti mukwano gwange mbikwa kubanga nabiteeseteese nga nina gwe mbirowoozo kati wuliriza amuli getongera okubanga tufuna Russia amuli getongera okubanga tufuna gategeeza nti eyongedde okulabika nti ekoze ennombe ez'enjawulo mu ggwanga erya Ukraine wabula olunaku luno olwaleero bavudde ne bongera okulabika nti batutegeeza nti ku kusinziira ku targets ze badde bongedde okulabika nti balubiriddwamu okwongera okulabika nti bakuba Russia egamba egenda kukendeeza mu nnumba gye badde erumbamu eggwanga erya Ukraine kubanga enfo ezibadde enkulu zonna basobodde okulabika nti mukwano gwange bazikubye mu target zaabwe ze babadde beetaaga okulabika nti mukwano gwange bazikuba amawulire getongera okubanga tufuna erigwa mulungi atugobera wano ku Salamu TV Russia ku kusinziira ku nteekateeka zonna gye buvuddeko omwezi gwe tukubye emabega ogwokutaano gwonna ebadde eyongera okulabika nti mukwano gwange ekola ennumba ez'enjawulo defense ministry y'eggwanga era Russia eyongera okulabika nga etutegeeza ng'egamba nti ebadde erina ennumba ez'enjawulo zeyongera okulabika nti ekola mu ggwanga erya Ukraine naddala mu kibuga ekimanyiddwa nga Kyiv olutuukedde olunaku luno olwaleero ekakasiza n'egamba nti ebibuga eby'enjawulo bibadde eyongera okulabika nti kaakati erumba egenda kwongera okulabika nti ekendeezaamu okubirumba essira eyongera okulabika nga eriteeka mu bifo mu bitundu mu regions ze yasobola okulabika nti mukwano gwange eryebula ku ggwanga erya Ukraine regions nno eziwerera ddala nnya nnamba okuli ekitundu ekimanyiddwa nga Donetsk mu kitundu eky'Donetsk era tugenda kulabika nga nawo tutunuulira mu kitundu eky'Donetsk mu kitundu ekimanyiddwa nga Kherson mu kitundu ekimanyiddwa nga Zaporizhzhia ne mu kitundu ekirala mukwano gwange gyoyongedde okulabika nti erumba akabuga akamanyiddwa nga Bakhmut mu kitundu eky'Donbass wonna awo omusajja amanyiddwa nga Omurasha ayongedde okulabika nti yali ebulawo ne gye buli kati agamba si mweteefuteefu kulabika nti mukwano gwange ekitundu kino eyongera okulabika nti mukwano gwange ekiwaayo welutuukiddwa olunaku luno olwalongedde ennaku z'omwezi 5 omwezi mukwano gwange guno gwe tulimu ogw'omukaaga mwaka 2023 Russia egamba nti esobodde okulabika nti ekoze ennumba ez'enjawulo mu ggwanga lino erya Ukraine wabula ng'amagye g'eggwanga erya Ukraine gakedde nawanki okwongera okulabika nti galumba baatusuubiza okulabika nti bakola kye tuyita counter offensive eyeggwanga erimanyiddwa nga erya Russia wabula lwali lunaku lwa mukaaga musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky president ow'eggwanga erya Ukraine yavaayo n'asuubiza n'agamba agenda kwongera okulabika nti mukwano gwange akola kye tuyita counter offensive ku lunaku lw'omukaaga yasuubiza kumbe lwa Sunday lwayagala okulabika nti mukwano gwange alumba kakati no munnange yeetyabidde akalimu obuuku era ogenda okukkakkana ng'omusajja amanyiddwa nga munnange Omurasha amukubye Russia egamba nti esobodde okulabika nti ekubye amagye g'eggwanga erya Ukraine abawerera ddala bisatu biramba sibo bokka bagenze asobodde okulabika nti akubye tanka zibadde mukaaga tanka 16 Russia agamba nti akubye tanka 16 ekire kikeseza olunaku luno olwaleero olw'oluvannyuma lw'eggwanga erya Ukraine okola kye tuyita counter offensive naddala mu bitundu ebimanyiddwa nga Donetsk mu kitundu eky'Donetsk eno mu Russia omu Ukraine gyabadde akedde ku makya g'olunaku olwalino olunaku olwajja oli Sunday okusobola okulabika nti mukwano gwange afunza mu kitundu ekimanyiddwa nga Belgorod eno omusajja omu Ukraine nawe abadde ayongedde okulabika nti mukwano gwange asimbye amakanda wakati mu kwongera okulabika nti ayitidde awo asobole okulabika nti akuba wano nno mu Russia n'amugamba nti sebo tojja kwongera okulabika nti ate otujooga mu njooga bw'eti era ogenda okukkakkana Russia egamba ekirimbudde bannansi b'eggwanga erya Ukraine bapiganaje abawera ddala bisatu biramba mukwano gwange baba bangi bisatu biramba baba bangi mu lutalo nga berugenda mu maaso akubye tanka zibadde 16 kati mwezo tanka 16 zayokyeza zayisizaamu olwokyo kitegeeza mukwano gwange mwe muli zitanka z'abasajja aba Germany mwe muli tanka z'abasajja abamanyiddwa nga Abangereza jjukira nti Bungereza yasuubiza okusindika tanka 14 munda mu ggwanga erya Ukraine ezimanyiddwa nga Challenger 2 main battle tanker ate omusajja amanyiddwa nga munnango mu Germany yasuubiza okusindika Leopard 2 main battle tanker yasuubiza 14 kakati omurasha bw'obanga buli omu yasindika 16 omusajja omurasha aziyisizaamu olwokyo seze zokka waliwo emmotoka eziyitibwa armored fighting vehicles omusajja omurasha nazo tazirabyeko mukwano gwange nazo n'aziyisaamu olwokyo zibadde 3 namba okwo nno kwatadde emmotoka armored fighting vehicles
mukwano gwange ze batugamba nti teziyisibwamu masasi Omurussia ayokyezza 21 then waliwo infantry baziyita artillery yes artillery biba byakulwanyisa mukwano gwange nabyo Omurussia ayokyezza ebimotoka bibadde bisatu ebibadde bitisseeko ebimundu bino ayokyezza bisatu biramba naye emmotoka eziri armored fighting vehicles Omurussia akedde kwokya 21 kino nno ne kireetera eggwanga lya Ukraine okutandika okulabika nti mukwano gwange likaaba amalu getongera okuba nga tofuna kino kitegeeza nti counter offensive y'omusajja amanyiddwa nga munnango mu Ukraine gy'abadde agezaako okulabika nti mukwano gwange agamba nti nedda ekijja kijje akasajja kano ka Putin kasobole okulabika nga tukakwata Putin n'amuyisaamu olwekyo lwokka Putin lwamuyisizaamu kyekireetedde Ukraine okutandika okulabika nti mukwano gwange ekuba si kyakyala abafu amalu getongera okuba nga tofuna Ukraine egambye nti ebyokulwanyisa byerina tebigimala anti kati owulira olwo kati tukuloosinze tuvudde ku ludda lw'omusajja Omurussia kati tuyingidde mu ludda lw'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine amalu getongera okuba nga tufuna Ukraine egambye nti ebyokulwanyisa kati byerina tebimala byetaaga okwongera okulabika nti byongezebwako okwongera okulabika nti bafunza omusajja amanyiddwa ng'omu Omurussia Ukraine egamba nti tulacking weapons to launch counter offensive naddala kitofu sinzigu Igolo ono nno ayongedde okulabika nti asaba amawanga ga lukalu lwa Bulaaya abagambye abange ebyokulwanyisa bye tulina tebimala tugezezzaako okulabika nti tulyebule tutandika okulabika nga tuzza ebitundu omusajja Omurussia byasobola okulabika nga atwala kirebeka nga kiganye akasajja katuyisizaamu olwokyo akasajja katuyisizaamu olwokyo nabwe kino twetaaga okulabika nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya abange muveeyo tusobole okulabika nga ati tukwasaganyizibwa wamu tanka 16 akasajja kazookyezza ebimotoka 21 akasajja kabyokyezza kaakati kitegeeza munnange twetaaga okwongera okulabika nga tufunayokko ku byokulwanyisa ebimala jjukira nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya negye buli kati mukwano gwange gava ne gongera okulabika nti gasuubiza okusindikako ze tanka ez'enjawulo okusuubiza ku nnyonyi ez'enjawulo ze F-16 kakati nno amalu getongera okuba nga tufuna Zelensky ye kennyini agamba ku lunaku lwali lwa mukaaga nga bwe nkunnyonnyodde baali basuubira okulabika nti bakola kye tuyita counter offensive ne bagamba omulabe waffe amanyiddwa ng'Omurussia tetuteekeddwa kumubuulira dulwe tuteekeddwa okulabika nga tukola counter offensive wabula mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk eyo nno gye badde batandika basobole okulabika nti bamutwalaganya entatinda olwo nno ng'akatundu akamanyiddwa nga Crimea okwo omusajja omu Ukraine akeetaaga naye munnange ebintu bikyaganye buli kaddiru konna ke bakola bagenza okutuuka mu kitundu ekimanyiddwa nga Donetsk kitundu ekimanyiddwa nga Belgorod ng'omusajja Omurussia yestationinga dda ebyokulwanyisa olwo nno n'enkulabira mbirimbiri w'ebyokulwanyisa era ogenda okukkakana ebimotoka tanka 16 omusajja Omurussia tazirabyemu bitiibwa yagamba amawanga ga lukalu awo tuba tuli mu ddwaniro awo tuba tuli mu kye tuyita military hardware munda mu bisenge by'amakolo g'entalo abasajja baba kuyingizayo okutegeeza ebimu ku ebyo mukwano gwange bye basuuza tuyita military hardware boonayingira mu hardware noga njagala emitayimbwa njagala emisumaali njagala kino kati awo no baba bamaze okulabika nti bakuyingizaawo kati Ukraine bweto mukwano gwange betandise okulabika nti esaba ebyokulwanyisa jjukira esaba ebyokulwanyisa Abamerika bagambye Ukraine egambye twetaaga ku air defense systems ez'omusajja Patriot batteries batteries ezisobola okulabika nga zituyambako okulabika nga tutwalaganyako ku bikompolo ebimala America Patriot batteries emu yokka kiba kikwetaagisa bagiyita Patriot air defense system ey'omusajja omu America weetaaga $1.1 billion okulabika nti ogifuna abasajja ba Ukraine bagamba twetaaga 50 omu Ukraine omu America aga nti ezo sente muzirina kakati n'olutalo bweruto bulwongedde okulabika nti mukwano gwange kati lugayegaye olutalo lwongedde okulabika nti mukwano gwange lugayegaye kyekireetedde abasajja abamanyiddwa nga munnanga aba Russia okulumba ne bakuba omulungi atulaba ku Salamu TV kyekino amawanga gongedde okulabika nti gafunye akatengo Russia nga nkujjeeyo Russia erumbye airfield ey'omusajja amanyiddwa ng'omu Ukraine n'eyo kyennyonyi n'ekyankalanya ekisaawe kyonna getongera okuba nga tufuna defense minister y'eggwanga era Russia egambye Russia strikes Ukraine airfield n'eyokya ewabadde waterekerwa ennyonyi Omurussia yisizaawo olwokyo
olugendo kukakana ladder installations zonna mukwano gwange omusajja mu Russia aziyisizaamu olwokyo era ogendo kukakana kakati no munnange Russia egamba nti esobodde okukondakitinga airstrikes mu kiro ekikeseza olunaku luno olwaleero neeyokya ennyonyi ezibadde ku battlefield ndowooza oziraba ezibadde ku airfield zonna mukwano gwange nezookya okugezako okulabika nti ddala kituufu bonna abajja bongera okulabika nti mukwano gwange bazireeta bategere nti webajja okulumba wali tewalumbika. Russia yayongera okulabika nti erabula amawanga ga lukalu lwa Bulaaya mawanga ga NATO naye bagamba ezo tanka omusajja mu Russia tagirabye mu bitiibwa. Russia yavayo nebasuubiza ne bagamba nti gyemukoma okubisindika ebyokulwanyisa gye tujja okwongera okulabika nti mukwano gwange tubisaamu olwokyo era bwetu beerumbye ekiro ekikeseza olunaku luno olwaleero neekola kye tuyita counter offensive era eggwanga lya Ukraine era ogenda okukakana mukwano gwange neebayisaamu olwekyo ezimu ku nnyonyi zookeddwa kino nno kireetedde amawanga okufunamu akategori gaga nti ekiki ennyonyi omu Russia azookeza nti odire F-16 gye wagula obutitimbi n'obutitimbi okuva eri abasajja America ate tuziwe eggwanga lya Ukraine kuddiru ki era olunaku luno olwaleero abasajja bayise bukulubiriro olukiiko lugende lutuule munda mu ggwanga lya Bufalansa. Njogera bino gwe ondaba ku Salamu TV amawanga gagamba nti abange tutuule tuleetewo kye tuyita ceasefire. Zelensky tulina okumukkiriza ayagala tayagala akasajja tulabika nga tujja keekuliramu mulago w'e Uganda. Tuteekeddwa okulabika nti mukwano gwange tutuula bukubirire tusobole okulabika nti amawanga galeka nga simeetefutefu kusindika byakulwanyisa. Olutalo lwandubanga kati ku kaseera we lutuuse mbadde njogerezeganya ne muganda wange sibonanga nti wayi olutalo donga lukaseera kwonna ABCD ne mugalo lwekanga kakati lutuuse omu Russia yandibanga lunyiza amawanga ga lukalu lwa Bulaaya bateekeddwa okuddamu obu-understanding kati kukusinzira ku kyayongera okulabika nti akuba buli omu ayagala okuleeta ebyokulwanyisa aga nti eggwanga era South Korea lyava ne libaga nti affe tulinamu ennyonyi enkadde. Ennyonyi enkadde weeziri noga nti ennyonyi enkadde ozireeta ku nnyonyi empya zi F-16 ezo zikalaso kakati olyaga nti ntwaleyo omwana bamwokere waggulu n'ennyonyi bagyoki. Zelensky tulage ku kyalinawo agamba ebyokulwanyisa tebimala okategeddeako olw'okuba nti ebyokulwanyisa byalina tebimala. Russia bibino byongedde okulabika nti mukwano gwange saba okuludde olunaku luno olwaleero amuliro getongera okubanga tufuna eyo nkujjeyo kakati katikiriza nkutwale kye tuyita naval drills. Ye musajja amanyiddwa ng'omu Russia era gwe mulungi atulaba ku Salamu TV. Omu Russia atandise olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga paka ng'ennaku z'omwezi 20 agamba saagala muzannyo. Russia etandise okulabika nti yeegezesaamu naddala kye tuyita naval drills. Omulungi atulaba ku Salamu TV ekyo kyolaba maanyi ga musajja amanyiddwa nga munnange omu Russia ayongedde okulabika nti mukwano gwange asembeza ebyokulwanyisa gwolaba omu Russia akwata namba 2 mu nsi yonna mu maanyi ag'amagye. Ayongedde okulabika nti mukwano gwange ku mulundi guno agamba twetaaga kulabika ng'ensi yonna tugitegeeza ekiri kye tuyita okwegezesaamu okwo ku mazzi naval drills. Amaze okuyungula agamu ku maato amalwanyi ayungudde amaato agawerera ddala 6. Omu Russia agambye nti nedda tetwagala kudda mu ddoyi ebyokulwanyisa ffe tubisuza ffe tubikola ate lwaki twongera okulabika nga tuleeta ebyokulwanyisa bitamala. Ayungudde amaato agawerera ddala 6 malamba. Exercise eno agireetedde ku mazzi okuliraana amazzi agamanyiddwa nga Sea of Japan. Japan etandise okuba sikyakya nega nti abange biki bino ebyongedde okulabika nga bisembedde ku Russia nti mukwano gwange nze nsembeddeawo. Waliwo omwalo ogwo Japan egamba mwalo gwange eggwanga erya Russia ligamba nti mu bitundu bino Sematalo wokubiri akatundu ako basobola okulabika nti mukwano gwange bakatwala. Akati nno we wali okwegezesaamu kw'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia ag'omunda getongera okubanga tufuna gategeeza nti amaato 6 nga malwanyi galiko ebyokulwanyisa zisa byalo ayungudde 6 namba. Then okwoteeka kye tuyita naval aircraft ennyonyi 35 omu Russia agamba nti ziteekeddwa okubeera nga ziri waggulu mu bwengula wakati mu kuwongera okulabika nga zibogereza amaato gano agali mu kwegezesaamu. Ategeeza n'agamba yeetaaga ba military personnel. Bw'owulira military personnel omanya bumanya nti omutwalo gumu mu 100 omu Russia agamba bateeka
ateekeddwa okulabika nti mukwano gwange bwe bali amaze okulabika nti ajje ku ze tuyita zi submarines ze ziyite zirubbira mukwano gwange erugwa mulungi atulaba. Submarines omurasha agambye yeetaaga okwongera okulabika nga yeetaaga mmeka nyabula yeetaaga 12 namba yeddazini maanyi ga musajja murasha bw'atu bayongedde okulabika nti mukwano gwange asaba okuludde. Agambe waliwo amaato gano aga bulijjo yeetaaga 167 abaana basobole okulabika nti mukwano gwange balaga waaka. Effort eno bogatta amaato wogatta ba service members abagenda okutunulira abange kino kitambudde kite wano wafunyewo obuvune wano ABCD amaze okuteekateeka emitwalo amaze okuteekateeka emitwalo 2 kitundu. Service members okutunulira buli kimu kyonna abange kino engineer ABCD wano wetaaga wano emitwalo 2 kitundu gye giri ku mazzi wakati mu kwongera okulabika nti beeteekateeka. Service military personnel abamaze okulabika nti beeteeseteese bateeseteese emitwalo 1,100 oyo musajja amanyiddwa nga omurasha kwegezesa mu kumanya ag'oku mazzi. Kakati yeetaaga aircraft ennyonyi ezimu ku nnyonyi ennwanyi yeetaaga 89 ze zigenda okwongera okulabika nti zebongeraawo. Kakati omujapani ayongedde okulabika nga afunamu kaakatengo naga nti bana ekiki kino jjukira nti Japani n'eggwanga erya America n'eggwanga erya Philippine nabo bali mu kwegezesaamu okuliraana Sea of Japan awe bali oba ekitundu ekimanyiddwa nga South China Sea nabo bali mu kwegezesaamu. Kakati omurasha naye asembezaawo Japan ega nti abange nti tokaaba America eri mu kwegezesaamu walinga wotokaaba. Kakati omurasha bw'atu batandise okulabika nti mukwano gwange naye yegezesezaamu olunaku luno olwaleero erigwa mulungi atulaba ku Salamu TV. Okkiriza akatundu nsobole okulabika nti ngakumyawo ate tugende mu katundu kaffe akamanya bino. Mu katundu kaffe akamanya bino olunaku olwaleero nkuleetedde ensolo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ezimu ku nsolo kwe yatambuliranga naye ensolo eno ya white owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ajaagala. Ensolo eno nayo neeyagala Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye twetaaga okwongera okulabika nti mukwano gwange tutegeera ebimu ku byafaayo byayo. Omulungi atulaba ku Salamu TV mmwe mwenna abagendako e Makka ne Madina naddala nga mutuuse mu kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugambanga aba abagenze bamutawafu bammwe babatwalengako mu museum emanyiddwa nga Salat Museum esangibwa Madina mu kibuga kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukwano gwange omulungi atulaba eŋŋamiya eyo gy'olaba batugezaako katawo okutulaga nga bwe yali efaanagana. Eŋŋamiya eyo yafuna ennyiike ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yali nga amujjuludde. Allah bwajjulula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bulamu buno obw'ensi eŋŋamiya eyo yafuna kugamba okunyula nti mukama waayo abadde agitambulirako Allah w'ekitiibwa amujjuludde. Yatandika okulabika nti etonnyeza amaziga agagivangamu gayongera okulabika nti mukwano gwange gatonya era abamu ku bannaddiini abaaliwo olw'amaziga ge yakaabanga eŋŋamiya eyo ne bagisiba akagoye akakabulaaka ku maaso gaayo okusobola okulabika kugamba yalaga okunyolwa ng'eviiriddwako ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eŋŋamiya eyo gy'olaba mukwano gwange omulungi atulaba ku Salamu TV yawangaala emyaka 14 wabula batutegeeza nti eŋŋamiya obuwangaazi bwayo ewangaala ku myaka 40 ku myaka 30 wabula eyawangaala emyaka 14 era waayita ennaku ntono yamala nno ebbanga lya mwezi mulamba ng'ezize ekyokulya kyonna. Yagaana okuddamu okulya kyokulya kyonna oba ekyokunywa kyonna nti bagiteerangawo amazzi ago esobole okulabika nti enywa naye munnange neegaana ng'eri mu kukungubaga olw'okuba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yali ayongedde okulabika nti amujjuludde. Eŋŋamiya ye eyitibwa Kiswi. Eŋŋamiya eyitibwa Kiswi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambulirangako. Eŋŋamiya eyo yagulibwa omu ku baswaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq yagigula dirham 8 n'agigulanga ekirabo eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobole okulabika nti atambulirako. Era ag'omunda getongera okubanga tufuna nti eŋŋamiya eyo yayambangako Nabbi okutambulirangako mu ŋŋendo ze ez'enjawulo. Era eŋŋamiya eyo yalabwako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akaseera kongedde okulabika nti kasembedde. Eyo eŋŋamiya yeemu Nabbi gye yabako nga ddala kituufu bafunye obuwanguzi mu kibuga ekimanyiddwa nga Makka. Era ogenda okukkakana n'eŋŋamiya eyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga ali mu kuwa
okutuba eyasembayo ku hijja ya nabbi Muhammad kuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola hijja emu naye bwe yali awa kutuba mu Rusenyi Arafa engamya eyo neerabibwako era bwe yamaliriza okulabika nti awadde kutuba hijja wedde bakola enteekateeka e Madina engamya eyo yalabibwako so yengamya eyo mukwano gwange yali ya bei eyitibwa Kiswi mukwano gwange gw'omulungi atulaba ku Salamu TV yali yakuwangala myaka 30 ku myaka 40 engamya kwewangalira naye munnange teyasobola okulabika nti eweze emyaka 14 gyokka neva mu bulamu buno obwensi olw'ensonga nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yali amaze okulabika nti amujjuludde nayo n'asobola okulabika nti agijjulula so kati yasigala mu museum eba nga bw'olaba ekifaananyi ekyo bwe kirabika osobola okugenda e Madina mu kibuga kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu museum n'osobola okulabika nti ogiraba y'ensonga lwaki njagadde artist ako nako osobola okulabika nti okategeera mu katundu kafaka manya bino sisobola gazuwa kusinga kuwano okujjako okwagaliza ekiro kirungi nebaza timu neje nkoze naye mugano wange muntu abadde wano ku kamera ate ne Sibu Hassan okutematema ebifaananyi ebyo kwoteeka mugano wange Akram ali mu control room okulabika nti buli kimu kyonna okyabira ddala bulungi bwetu bwetambudde olunaku luno olwalira ku mata kumira mpeera salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nkwagaliza ekiro ekirungi Eno ye Salam TV. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Kyangweno naawolooza babbi ku street be banzibye saabo kankubulire natikka ebintu byange okuva China ne bangamba neetaaga tiini namba nze nga sigirina neetuma omuntu omulala abindeetere kati ngenze mu URA baŋŋambye ebintu byange tebiri mu manya gange era si byange musayina tiini namba sagalina bya tiini namba sibitegeera Amene mfudde obusete neewola bwewole ye tiini namba byebiki bannange sente zange tax identification number oba giyite namba musuubuzi zewanisa miwala asasulira emisolo kati ebinze njifuna ntya bambikola ntya ebintu babigonza olina ndagamuntu njirina ogenda bugenzi ku website ya URA www.ura.go.ug awo nolondako e-services then nogenda ku team registration awo nooteramu n'ennamba yo n'omwaka gwe wazaalibwamu amanya go gajja kwereta automatically awo nojjuzaamu n'ebirala bitono nnyo ebyetaagisibwa ng'ennamba y'essimu yo email address yo ne gy'obeera era nga bino osobola obbisanga emabega wandagamuntu yo then nosubmitinga nga kamesagi kajja direct ku ssimu yo mu dakiika ntono nnyo nga sina bannange bintu bikolera ddala bannaye obugayaavu kibi omanyi nti obugayaavu bukuza muti bannange weebale Dangote bannange omponyeza omanyi ebintu byange bingi byowonyeza okubbibwa nzizeyo mu URA mbalage nti njirina okubeera ne tiini namba kikuyamba mu bintu bingi nnyo okugeza mu kusuubula n'okusuubuza eby'ebyamaguzi mu Uganda ne wabweru wa Uganda okuddizibwa ensimbi okuva ku misolo gy'ozosasula okufuna looni mu banka ez'enjawulo okufuna layisinsi okuva mu government agencies zonna okuwandiisa emmotoka yo n'okugula oba okutunda ettaka. URA tukulaakulanyize wamu Uganda. Better steady, be better. Woo. Bro, njaya kuja sente ku simu yo. Nyamsa ku pini yo. Neo wofa. Siso boda.
Tosobola? Pozi nga pini yokaje nkuwa. Ne mwana oba baki. Sabiriza nnyo nanti. Better Today. Don't share your pen with anyone, not even your relatives. Better Today. Be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, Equity Bank, MTN Uganda, United Media, Ssonko Bank, MTN Momo, and Uganda Bankers Association. Eno ye Salam TV.